Praise God. Almighty God. You people, thank you. You are beautiful. Give yourself a big hand clap. Give yourself a big hand clap. That's what we're saying. What? Spread the gospel. 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 And one of God is the gospel. The Injil is the gospel. After spreading the gospel in your people, go far. In different places. Go to white chicken. Go to white chicken. Go to that place which is in Kiwewa. Spread the gospel. Spread the people. In the poor. In the poor. The poorest. In the land. Other people spread the gospel. In the animals. Go and spread the gospel in the animals. In the cows. The buffalo. In the goat. In the giraffe. In the hippopotamus. Rhinoceros. Go to the rhinoceros. After the animals, go to the trees. Go to eucalyptus. Yes. Eucalyptus. Abarokole bekawepe mulino omukisa bwe mwamina amakanisa gammwe musabire ewe tanda ogende Kanani kubekirye Kanani wabujimbo yatabuse bujimbo yakuze kisolo saba mulokole saba nze mpasa nze musira warokoka musabira wayiga bwe yafanudde wabujimbo saba mulokole saba mulokole tabula koderi oyo gyagwero mulokole tabuza bandi kodero jagu wakati wa mulokole jagu tumula bantu mulokole tamakoda maaso emabega emaaso emabega ibirira wa mulokole tabuza kiwato emaaso emabega emaaso yogera mukatipinde emaaso nababa ekisajja ebyo biri mu kanisa kano watu washamisa yatabusa zebu jingo sala mulokole saba saba tamulango tano mulokole ibirira mu kifo cy'umulokole era akakubirwa amasanyalazi kankana sale cyama leo abamanyi nga kuyita kongoja mulokole kongoja namba yesu kongoja kurugo sitama mulokole faye mulokole sitama mulokole faye mulokole imira mulokole uno wakuru mulokole sinkamanyo eri mukama mulage kyoyinawo sinkamanya mulokole tokumanyira sinkamanya mubanga mulokole gamanzi ayi mukama mpunyakama nyokakama mpunyakama mulokole sabasaba tunula bantu abase mulokole balabe mulokole tunula musitani nonya sitani mulokole tunula sitani mulokole musonge mulokole aliwa nenda yasaba mulokole wewe nzise bata mulaye nonya sitani mulaye tunula sitani uyo Kiwewa uyo basta sitani uyo semere uyo ukange uchinyeji ukange sitani kulaba kweza tuzilaba ngongole ushirikira amanyi ukange shiwa waina nerinya
Kiwewa ina nerinnya sitani wewabeera byonna byonna bifu mukongole ngambe baba ngambe vaawo bawewo kange mukyukire mufuuyire naye abuulira njiri ki kuginga abuulira njiri ki Kiwewa ulikyanga amasomozi wani mwagala ngwe temwasasulidde njagala okwebaza abasiraamu mwena babadde basiiba mukuligeeyo mu kisiibo mwe bali kusiiba namwena abasiraamu abali wano ng'osiibula okukidde ku Uganda walagi kiraabu ngolinga Kiwewa kawange nosonye okuuza bakufunye mu State House ng'otugenda kugenda streaminga live mu State House muhozi yakutumye zenteekateeka zamu tuyinza okubeera oli kusitulayiva muzeeyi ndowooza obalaba zino z'ensigo zaabwe naye kubanga faanani kasazi singa Adamu ne Kawa tebalya kibala ng'ensi ekyali bwereere era nga mwanjula obuyimbi bano najja nga ali muswa Kiwewa gaabi njagala enkozeko ebeera munu Kiwewa gaabi njagala omukazi bamugamba akabeebe nekamulagira najjakayisa mukyali mu Kiwewa bwamwe akafaananyi ng'ensi yasigala bwereere ne bayita His Excellency the President of the Republic of Uganda nga zekuwa speech tuli mudde naye abantu abamu bandiswadde Lwasa yanditambudde atya mu bantu ng'otambula mu bantu naga akacukuli olina akacukuli bagambye nti Abachina balabye ku Lwasa nabo ne bagamba kati era mugenda tuwayiriza nti naga akantu ka Lwasa Kachina ng'ate weemasatu His Excellency mwanjula ajjawe speech ani yenna tuli mute ensi eri mute omusani omwambudde soko mwite ani awanjula kadaaga mwekadaga kadaaga naye janga ali mute Honorable members, don't worry. nsanyusa okulaba bannabyo obwedde onoonya oli otya b'emitwalo ebiri nkwema enamba ya maama wange Mulusi wange Kiwewa alwa yoyo abantu babeera muno nga balina emirimu gyabwe naye kabiri tuna yakyuka nedda nga bwatandika enyimba zatandika akanga yalina amaanyi naye kakiyagnoonyezayo tatizo mukawonvu babatandika mizika akanga ne bwaba najja okuyimba wano mumuwulira eri ti kabiri yajja kuba